Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is Kukona tugenda kulawunya for starters. Nze kasansesinga ekintu kyonna nga kirimu akamanyiiro, kirimu okuzoleya n'okulengeza ekibiina kya National Unity Platform. Ne woba gwani akyogeddeko mba ngenda kwogerako. Nkolera ekintu kimu kweno video. Mpitira ono muyambi wa Segirinya, ye Luwemba Muhammad oba Luwemba Alex, ompitire ne Mubaraka Munyagwa kweno video. Wabula nga tonna bakubayita. So kola be video eno. Ya Mubaraka Munyagwa tukomewo ne ya Luwemba. Thank you. Debate eno ogiraba otya era kitegeeza ki mu byobufuzi gwenga gwe abiruddemu? Teina makulu because nupo ino okumanya ekintu kimu pate balina okubaako ebintu ebikolebwa ku headquarter n'ebikolebwa wansi mu bantu. Pate weba y'abantu ogiza mu bantu. Nobono ndeka debate 10 ku kitebe kya nupo naye nga bagenda okugaba tiketi muli awo ku kitebe mutudde awo. Kati debate ebeega saaki. Debate yandibadde bano kubateeka wali mu kisaawe kakati omuwulidde oyo ye Mubaraka Munyagwa. Ebyo bigambo yabyogedde before the debate, nga debate nabaawo yabadde ku set already. Bwe kyatuuse ku ono munnammwe Luwemba Muhammad, debate ng'ewedde yayogedde bw'ati. At one point nalowoozeza nti debate eno tugenda kugitwala mu bantu bafe abeesimye ab'Ekawempe babeere n'omwagaanyo obukuleetingawo questions, bateekawo question box nga bannakawempe bawandiika ebibuuzo byabwe ne babisindikira b'omoderator basobole okubeera nti bakola ki tibabuuza. So bannakawempe tubadde disappointed at that point, naye nga tetambudde bubi era tusuubira nti twagala okubeebaza abakulembeze baffe mu National Unity Platform okutuwa omwagaanyo debate esoose. Omuwulidde omuvubuka omuwulidde bw'abadde akugamba mwali disappointed mu debate yandibadde ebeera Kawempe. Muvubuka ngamba gwe alo eno National Unity Platform teri ekimu ku by'obusika by'omugenzi Segirinya Muhammad. Senga wali tugenda kukkiririza mu decisions zitekingibwa kitebe wandigiza independent tomera malala amagwa alabye obutambi obubiri. Olowooza coincidence nti kiri ekisajja kiwabbuto kyabadde ku state ne kigamba debate eri useless yandigenze Kawempe, ne kana akavubuka akamu kaze ne kagamba mbu debate kali disappointed mu debate yandigenze Kawempe. Lwaki tewagenze lumu Kawempe? Lwaki wasose kujja ku NUP? Wandize nga independent n'ogenda lumu banna Kawempe? Oli disappointed mu debate. Lwaki tewagenze? Wandiganye okujja bakukase wandigamye kati mbivuddemu nze nga independent. Olaba abakokinga akaana kano bino bigambo byange mbikugambidde wano. Akakaana bwe baka mu makadi kagenda kujja independent naye kagenda kikakasa ekintu ekya nti mu NUP tetukyawa Museveni yekka, tukyawa Museveni n'enkola ze. Sifa abagamba nti tetulya nkoko naye tulya mu supu. Nkudiremu gwe kasajja kavubuka gwe Kaluwembo mu NUP bwe tugamba nti tetulya nnyama tetugirya ate ne supu tetumunywa. Kyogamba tomanyi nkola ya Museveni. Mbwe ekifo ekivaamu omuntu kiddamu mutabani. Gwe bagamba nti Kawempe North kya busika kya mugenzi Segirinya Muhammad. Wuliriza ebigambo bino gwe muvubuka. Nze kamwa kwogera okujja kunga ekibiina kyange kikuwadde kaadi ninga wallahi saagala bagikuwe. Tetugenda kukyawa Museveni ate twagale enkola ze. Nkuddiremu tetugenda kukyawa Nakyemalira ate twagale enkola ze simply because he knows benefiting somewhere. Kati gwe osobola okuvayo n'ovumirira nepotism igwe? Osobola okuvayo n'ogivumirira? Eri banna Kawempe. Kawempe eri mu Buganda. Buganda yemu ku regions ezakyawa Museveni n'obulamu bwazo bwonna. Ensobi ziri bbiri ezitakolebwa muntu mugezi oba muntu amanyi byabufuzi. Tolonda ddiini ng'olonda omuntu agenda okukiikirira. Tolonda ggwanga ng'olonda omuntu agenda okukiikirira. Tolonda lwa kisa
simply because omuntu omukwatibwa ekisa ngolonda omuntu agenda okujikirira. Kyakubiri tolendesa nnaku simply because onakuwadde ku lw'omuntu. This is leadership. Oyo mwana omulabe ekibaletedde okubeera mbu bali disappointed mu debate n'abalina endowooza ng'eyo. And even some of the foot soldiers nabo bagamba tuli a bit disappointed. Ekibasumbuwa luzungu. The problem they have is very simple. Their problem is that they cannot articulate issues in English. It is as simple as that. Ogenda kukiikirira bannakawempe. You're going to be their representative in the August House. Gye batakozesa Luganda. Kagambye sebo mbunze mu parliament sigeze kwogera luzungu ngenze ku actinga. There is nothing like acting in the parliament. Waliyo kwogera luzungu. Oli agenda kungamba, now do you believe in the parliament? I completely don't. Niyenze nzikiriza, if anyone mukuludo oluvuganya government, if you are to showcase your point, olina okuba ng'osobola okwogera. Era ngenda kwebaza National Unity Platform. Batata mwebale that initiative. Yatuyambye ku bantu abatasobola kukwetengerera. Banga lyo n'obusajja bwa NRM bwadde butulunda butuleta misinde nga butulangira okulonda abantu abatasobola kukwata buzindalo kwogera. Now here comes a debate nga abantu bagenda ku expressinga engeri gye bagenda okurepresentinga mu abantu baabwe bebagala ogenda okukiikirira, and you come out and say that you're disappointed in the debate. Kyogamba bannakawempe badde bagenda kuwandiikira oluzungu oba badde bagenda okwogerera. Muwulirize ebigambo bino. Nze akakavubuka sisobola kukalonda. Era omuntu yenna ow'ekawempe agenda okulondesa feeling. Mbusimanya sympathy, mbusimanya sympathy omugenzi bandi yali ayamba omugenzi. Kawempe teri amange ebyobusika by'omugenzi. Ate kyakubiri, gwe tosobola kubanga ngamba nti wakyawa Museveni nga tewakyawa Nkolaze. No. Tokyawa sitaani nga tokyaye ebikolwa bye oba olimba. Tetugenda kukyawa Museveni tupiikinga ebikolwa bye we bitu benefitinga. No. Nedda. Tetugenda kukyawa Museveni tugambe mbu at least tusobola okukirizaamu enguzi entono. Never. Kati gwe omuntu w'ekawempe wenna nga wakyawa Museveni n'Enkolaze okuzza abantu mu bifo ng'eŋŋanda ze zivuddewo n'emikwano kikyamu. That's nepotism. Ate siri among those people. So ekibiina kyange kyonna gwe kinaawa kaadi well and good newe kabaka nakavubuka kaluwembo naye njagala okutegeeza we bakumma kaadi wano njogedde ndi mukakkamu we bakumma kaadi nzija kuba nkimanyi kana akavubuka ebakamma kaadi kagenda kujja independent ntokalabirawo. I disagree with that. I disagree n'ekibiina kyange kyantadde debate ekawempe yegwe ategerera ekibiina muvubuka ekifuula Lex Girinyo w'enjawulo yali royal. The nigger was royal not only to the president but also to the party. Otandise okuyisaamu party nga ne process yonna tennaggwa. Wuliriza ebigambo bino. Omunnakawempe yekka atamanyi byabufuzi yagenda okulonda out of sympathy, masses or petty. Nkudiremu munnakawempe ayina olusasasa mbu nkwatibwa omuntu ekisa atamanyi nsonga lwaki olina okulonda omuntu nti okulonda omuntu tulonda busobozi. Omuntu agenda osobola okugenda okukiikirira olonda mukiise. Eno si kanisa nti bintu bambi Bikira Maria bambi Yesu. No. Kyakubiri omuntu yenna yakyawa Museveni ono omwana tosobola kumulonda. Kati oyawukana otya ne Museveni ayagala okuleta muhoozi abooleta ono omwana mbuuze ekibuuzo Museveni omwawukanyeeko otya? Tuvumirira nepotism nga tupracticinga nepotism. Nze Museveni namukyawa n'enkola ze zonna bwe nzitulesinga anywhere. Ate oyo mwana kasita yagenze ne bamunyagwa n'engoba embuzi. Nze kasita nkulaba ne munyagwa mba maze okugoba embuzi oyo Museveni yennyini at place salute.